Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne mbebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda. Olwaleero luno Mukama atadde ku mutima gwange ngabaneko ku kyennyambala. Ennyambala ffe abaana ba Katonda abalina Kristo mu ffe, ffe ab'obwakabaka obw'ekitangaala, engeri gye tulina okwambalamu, kubanga ensi eno ejjudde ekizikiza buli wamu. Sitaani buli wamu ataddewo bingi, amakubo mangi g'ayagala okuyitamu atwale emmeeme z'abangi mu geyeena. Bantu ba Katonda balungi, ennyiriri nnyingi nnyo ebyawandiikibwa ebyogera ku kwambala, bingi nnyo mu Bayibuli, bingi. Ebirala tebiri direct kwambala, naye ebirala bigamba tuleme kubeera ng'abantu ab'ensi eno, nga Baruumi 12:2, tuleme kubeera ng'abantu ab'ensi eno, ffe tubeere beegendereza. N'osoma Titus 2:12, tubeere beegendereza abantu ba Katonda balungi. Ngenda kwogera kwambala, waliwo okwambala okw'abaana, okw'abakyala, okw'abasajja, bingi nnyo nnyo, enviiri biki, naye kandabe Mukama w'anaasobozesa okwambala. Naye kye nnina okusooka babuulira nti fashion z'ensi eno, trend, ekkubo fashion gye likutte, ababikola balina ebigendererwa byabwe, era ne badizayina abamu be muwulira amannya nti Gucci. Njagala kukubuulira teri mwana wa muntu gwe baazaala mu lubuto olw'omukyala eyayiiya erinnya Gucci, taliiyo. Wabula eryo erinnya Gucci, eyo goddess, waliwo eyo mu nsi y'omwoyo waliwo ababeeyita bakatonda, naye ng'olaba baakula nga bakazi be beeyita be goddess. Kati eyo Gucci gy'ali namulabako, era w'atuula naye ayina obwakabaka bwe obutono w'atuula, kuba we wava dizayina ezo ez'ensi. Kati bano abagendayo nga banoonya obugagga ba dizayina, naddala mu nsi eya Italy, bagendayo nga baagala amaanyi, baagala ettutumu mu nsi yonna, y'abawaaga amannya Gucci, kubanga bwe bukakafu naye bw'alina ku Judgment Day nti ekyo kikye. So kati bo baba balina ebigendererwa, naddala ekigendererwa eky'abadizayina bonna baagala kusaasanya kikula kya Sitaani. Tujjukire nti Sitaani ekibi kye yakola mu ggulu, Lucifer ekibi kye yakola kyali kya pride, malala. Kati ebyo byonna fashion z'olaba ebibaleeta ebipya byonna bijjuddemu dimoni z'amalala. Wokyambala bw'oti, ekisooka okukwata malala. Amalala katugeze, oyinza okuba oba oguzenga nsawo, oba mukyala aguzenga nsawo, oba ya Gucci, oba glasses, oba ki nga kya Gucci kya ssente nnyingi, oba oluusi akiguze bweru oba mu dduuka ery'amaanyi. Ne wajja mu banne abawulira nga wanjawulo, kati nga ggwe atali levo ye alaba nga talina nakyomugamba, ng'omugamba ki? Engato gy'akutte oba ensawo, alaba poloti nnamba, kwegamba muli abalala tolina kyoyinza mugamba. Kati amalala geeyongera mu ye naye ye tamanya. Kati ago amalala we geeyongera gaba gakosa ye. Obwo obusaale bw'amalala, ekyo ekibi ky'amalala kibeera kikula kya Sitaani. Siini, ekigambo siini, sin, twagamba wano kitegeeza Satan in nature. Kati gy'okoma okwambala agamalala, oyambala ekyambalo kya Sitaani, obeera Sitaani yennyini. Era zo dimoni we zikulaba ziraba nti oli mwangu wa kutemputinga kintu kyonna, kuba balaba olweda amalala ogambadde. Kitegeeza dimoni kyangu nnyo okkulumba mu ngeri endala yonna yonna. Oluusi ne waba musajja, oluusi ayambadde engato za bbeeyi oba empale ya bbeeyi nga yaba dizayina oba ngatto, ng'alabira ddala tolina kyoyinza mugamba. Oba mukyala ayina nsawo ya bbeeyi naye ng'alabira ddala n'omwami we bw'aba talina ssente, ng'alabira ddala talina kyayinza mugamba, ne kimuleetera okutandika okubeera nga tawuliriza bulungi mwami we, ng'alaba okusinziira ku nnyambala ye. Kati ago amalala galeetebwa ebyo ebintu bya fashion bye mulaba. Kati eyo Gucci, eyo dimoni ebeerako ekyo ekintu kye bayise eryo erinnya, ebeerako ekyo ekintu. Era ku Judgment Day bangi ebava mu bulamu buno lwategeera nti ekyo ekiviri kye yateekako ku mutwe si kya bwakatonda oba obukoowekoowe. Ate Mukama akuleetera okumanya nga olina mu layini, tonatuuka eri, owulira abalala abali mu maaso babavunaana ebyo. Kati gwe lwogezako kisika ku mutwe nga tekivaako, n'okisikako nga tekivaako, n'okisikako
nakyo nga kiina n'ebyawandiikibwa Amos 3:3 ababiri tebayinza kutambula bonna okuggyako nga baalagaana. Naye nga wano ku nsi we tubyogerako abantu balaba nga ffe abalalu, balaba nga batategeera. Naye ate oyo Mukama gw'ataddeko ekisa n'alaba mu mwoyo, ate ye alaba mbu ensi yabula dda kuba mu mwoyo. Kati ng'ekyo eyo Gucci, bw'oba omanyi Gucci nga wamulabako n'olaba ekintu kyonna ekya Gucci, gwe Mukama akulaga ekifaananyi kya dimoni eri goddess, olaba ng'eyambadde omuntu oyo ng'ali mu kutambula nga yeeraga ati n'otegeera kati ne dimoni endala ziraba kati bwe ziba zaagala kukulumba, eyo dimoni ne zisaba olukusa kubanga ebeera emu ku zo ezikulimu. Bantu ba Katonda abalungi, tuwulirize ebintu bino by'abaana ba Katonda, si bino by'abantu bagenda mu kyaki just kutuusa budde, si by'abantu bagenda bugenzi mu buweereza. Bino by'abantu ab'obwakabaka bw'ekitangaala bagenda mu ggulu. Era ggwe biwulirize, towuliriza ng'ekkanisa, towuliriza ng'ekibiina, wulira ggwe nga ggwe. Muyinza okuba muwulira babiri, oba ne muganda wo, oba ne mukyala, oba ne mwami wo, naye ogenda kumirira wekka mu maaso ga Katonda, kubanga oyo gw'oli tudde naye singa takkiriziganya nakyo, kyangu Sitaani omukozesa n'otambulira mu nsobi n'abiwakanya. Naye wuliriza ku lw'okuwonyezebwa kw'omwoyo mmeeme eyo, kuba olunaku lumu olimirira mu maaso ga Katonda wekka. Abakyala, olugoye lw'oba oyambadde terulina kubeera lwa tayiti nga lukkutte, kubanga bw'oyambala olwa tayiti nga lukkutte, Sitaani agenda kukozesa ng'ekyokulwanyisa abasajja bakulabe, bakwegombe. Yesu Kristo yatugamba okutunuulira obutunuzi omukyala n'omwegomba mu birowoozo byo oba omaze okwonoona. Kati obutaleetera balala kubeera ekyo, yambala olugoye nga si lwa tayiti nnyo olukkutte ennyo, ate emikono leka gisukke elbow, leka emikono gisukkeko wano ku elbow, emikono gisukke. Otoyambala mikono mimpi, leka gisukke ku elbow. Ngenda baweerezayo ku bifaananyi mujja kulaba omuntu ayambadde obulungi bwe yalibadde. N'olugoye leka lubeere luwanvu ate nga si lwa tayiti nnyo, nga ne bw'okutama era lusigadde luwanvu. Kigenda kuyamba ggwe, ate kigenda kuggyamu amalala, ate ogenda kuwulira nga naawe kennyini oli seefu. Naye ezo engoye z'olaba oluusi oba oyambadde bubi, oyita ne mu bantu oba mu katale n'owulira abasajja nga bawoggana, nga bakusiiya, nga bakola ki, ate n'owulira obusungu n'ogaa ne lwaki bakolayo batyo. Naye nga olugoye lw'oyambadde gwe kennyini Sitaani alukozesa ng'ekyokulwanyisa obbasuula mu kibi. Kati nga gwe kennyini Sitaani gwe gwakozesa kyokka nga gw'osaba, gwe mwegayirizi. So nga abalala bayinza obutabikugamba bino naye ne bikutwala butereevu n'otuuka mu geyeena, kuba bye batabikugambako bigenda kukulamu ggwe olabe ng'ebitalina makulu. Ate Sitaani akozesa nnyo abakulembeze n'amanya nti omusumba singa ayambala bw'ati oba omukyala w'omusumba, abantu bonna gwe beegomba. Nga ne bw'okyogerako bali bagamba ate oba n'omukyala w'omusumba bw'ayambala, ate oba n'omusumba bw'ayambala. Toyambala olugoye lwa tayiti nnyabo. Sitaani agenda kukozesa ng'ekyokulwanyisa okusuula abalala mu nsobi. Sitaani agenda kugamba, agenda kulaba ng'oli mukozi nnyo gy'ali, omuleetera emmeeme nnyingi okugwa mu kibi. Kuba ye Sitaani ayagala oba oyambadde, katugeze oyambadde empale leegingi ekutte ennyo, gw'oba ogyambadde ng'omanyi onyumye. Naye ye empale gy'olaba Sitaani agikozesa okukuba obusaale bw'okwegomba eri abo bonna abakulaba naddala abasajja. Kati gw'oyitawo omanyi onyumye, naye nga Sitaani akozesa okusaasaanya ekibi, ekikula kye mu bantu. Era olwona babidifendinga bino n'agamba ffe totugamba kino, Katonda alaba mutima. Naye bino mbibuulira ggwe mwana wa Katonda eyeeteeseteese obutafaanana nsi eno. Bino bintu bya nsi, ne Sitaani abikolera baana be ab'oku nsi basaasanye ekizikiza kye. N'ekirala, bw'oba oyambadde bulungi, ng'oyambadde olugoye oluweesa ekitiibwa, ojja kulaba n'abantu nga bakuwa n'ekitiibwa, bakuyita na maama, bagamba maama. Naye gwe yambala mini, oyambale ng'efaanana oba tayiti nnyo nnyo olabe, teri najja kukuwa kitiibwa, gwe kennyini ojja kuba olwedde weemazeemu ekitiibwa. Ezo enviiri ez'oku mutwe twazoogerako, ezo wiivu dimoni zennyini, buli wiivu dimoni, buli wiivu erinnya lyayo yo dimoni eri mu nviiri ezo. Kyombabiddeko nababulira ku short bob. Ndowooza abamu mukyajjukira short bob. Short bob dimoni nagisanga eyo mu spiritual world.
neneyanjula neŋŋamba inanyini kaviri ke bayita short bob era yekaweereza ku nsera yaako era neŋŋamba nti ekyo kikye alina obuyinza ku dimoni eyo newosaba omuliro gujje agamba Katonda ekyo ekiri munda kyange kuba kimanyi Katonda tayinza kutwala kitali kikye. Katonda ye yakuwa enviiri zo ku mutwe. Bantu ba Katonda abalungi twegendereze. Lwaki oyambala short n'otambula mu bantu? Lwaki oyambala engoye nga si za gundi tezina mikono zino armless? Era gwe mwana wa Katonda tozambala agala ogenda mu ggulu, tozambala leka ab'ensi bambale, leka batusekerere tetumanyi kigenda mu maaso. Gwe weetekeretekere eggulu kuba abaliraba batono, ekkubo erigendayo ttono, abagendayo batono. Era oliraba essanyu ly'oliba nalyo n'engeri gye balikwanirizamu mu ggulu nga balaba owangudde olutalo. Ffe tuleme kwegomba bya nsi eno. Bantu ba Katonda abalungi totawana kwambala earring, kebeere empeta zino ze tulaba empeta z'embaga. Gojja kulooza ntitugaana mpeta naye ezo empeta ensibuko yaazo si Katonda yagamba abantu nti gold ali wansi, amataba ga Nuuwa nga tegannajja. Awo bajjayanti be balina amagezi agagamba abantu nti wansi wali ebyobugagga gold. Naye nga gold eyo mu kumufuna yaleetanga amalala bangi mu baali bamuyina, ate walingawo okufa kungi mu kufuna gold eyo nga beeryamu enkwe nga betta gold. Oba omuyina ababbi nga bajja nga sitaani gold amukozesa nnyo ng'era kati woolaba nga n'abakola ebibumbe ebyokusinza bakatonda baabatono nga babikola mu gold. Njagala kukubuulira tobeeranga bantu b'ensi eno. Njogera naawe obwakabaka bw'ekitangaala kuba buli omu tagenda kukkiriza bino, kuba wali abatayagala kugenda mu ggulu. Towakana gye bali nga bo baasalawo ne bagamba boka babeere mu nsi era boka banyumirwe ensi, ng'omuyimbi omu yagamba nti ye aba ayagala kunyumirwa bunyumirwansi. N'olw'ensonga eyo towakana nti wali abatayagala kugenda mu ggulu. Bantu ba Katonda balungi twegendereze. Ezo empeta, earring, ebyo ebyuma eby'enjawulo teweeteekako. Lipstick. Olunaku lumu nja baweerezaako mulabe ne documentary, mulabe engeri gye bakola lipstick. Mujja kwewuunya ng'abantu abafudde babajjamu amasavu ng'emu ku material gye bakozesa lipstick n'omusaayi, ng'abantu balinda ku woodi y'aba accident bakolektinga omusaayi ogwo nga bagala raw materials. Era w'ova mu bulamu buno gwe aba yeesiga lipstick ojja kwewuunya, ojja anaagenda okuddamu ogenda mu nsi eri endala nga lipstick w'omuyina ng'obukakafu. Era Mukama akujjukiza ennyiriri ez'enjawulo bino bye baakusomesa ng'essaawa eyo nga otegedde nti ddala bino nali sinabyeteekako. Yesu Kristo atugamba okutunira obutunuzi omukyala n'omwegomba oba omaze okwonoona. Kati Sitaani aleeta bino aleetera abantu okwonoona. Bantu ba Katonda abalungi twegendeze, kababeere basajja. Naffe abasajja lwaki oyambala ezo empale zitayiti? Ezo empale zitayiti zaabali abaagalana abasajja n'abasajja, ezo zaali ngoye zaabwe, kyekyalo ekigendererwa bo balaga effiga zaabwe era bo bazidizayininga nga bakimanyi. Naye kati ffe tulaba ne tukoppa era ne bazitunda ssente nnyingi, ffe tukoppe. Ye Sitaani nga kyayagala ayiseemu emyoyo egyo egy'okwegomba n'omusajja alaga effiga nga bwe yakula omubiri gwe. Ffe ab'obwakabaka bwa Katonda tetulina bikola. N'omusajja toyambala short, ogenda gw'ogenda oyambala short, oba osibye waka wekka naye ogenda mu bantu toyambala short. Era naawe ogenda kuleetera abalala okwonoona. Ng'oli omukyala ayambala mini ye n'agamba anyumye bunyumi, ebirala tebimukwatako. Kati naawe mwoyo era w'obeera. Bino bya bwakabaka byabo ab'obwakabaka obw'ekitangaala. Ab'ensi eno bo byabwe, ekyo kye bali tetuyinza bawakanya. Naye njogera naawe obwakabaka obw'ekitangaala ayagala okugenda mu ggulu. Bantu ba Katonda abalungi twegendereze biki bye twambala, kubanga bingi baabikola nga balina ebigendererwa birala. Sitaani akozesa badizayina b'ensi n'akola ebintu bye nga balina ebigendererwa byabwe. Ebintu ebyolaba byonna byenjogerako buli lw'obikola bijjawo innocence Katonda gye yakuteekamu. Katonda yakutonda, yatutonda
nga tuli innocent naye kasitaani ajjawo eno innocence akugyemu ensonyi wennobere nga kuganga nga tolina nsonyi zonna. Kakubere kusaba abantu ba Katonda balungi. Sitaani atulumbidde nnyo mu kusaba. W'otunula Matayo 6:7-9 Mukama ayogera ku kusaba naga tosaba bintu ng'oddingana ebigambo ng'omanyi bajja kukuwulira olw'ebigambo bye bingi. N'agamba saba mu kasirise ng'olaga Katonda ali mu kasirise. Kati ye Sitaani atayagala tusabe mu kasirise Katonda nga bwe yatugamba nga tulaga Katonda. Ye nga ajja atandika tuyigiriza mu kkanisa. Ye Sitaani nga gaba oba osaba kuba ne mu ngalo. Osika attention. Ate baba tebakulaba kuba n'ebigere wansi. Nyeenya n'omutwe. Kuba ne mu ngalo nnyo yogerera waggulu weenyenye wenna kwegaba no nti oli mu kusaba. Naye ng'ate otuna Matayo kyatugamba ate kyo kirala. Matayo 6:7-8. Eno ensi yayingira dda mu kkanisa, ebyensi bye bikolawo mu kkanisa. Katonda yatugamba birala, Sitaani kkanisa aleetamu birala. Opposite n'ebya Katonda. Kati ye Katonda watugamba Matayo 6:7-8 tusabe mu kasirise nga tulaga ye. Kati ye Sitaani takugamba nti tosaba mu kasirise. Yajja nga akutwala mu kkanisa gwe ng'osanga ba agenti baleeta dda enkola zaabwe. Bw'oba osaba kuba mu ngalo, owogane nnyo, nyeenya n'omutwe, osambe ne wansi, osika attention. Kibe nga kikontaganira ddala ne Katonda kye yagamba. Kati omulala ajja kulira kino agambe naye ono naye atusobedde ffe we tusaba. Ebyo by'osaba Katonda ye yabikugamba. Wali otuuseko mu ggulu n'olaba we basaba. Kati nno kambabule bantu ba Katonda balungi. Nze simanyi baba mujja kuwakana, nze sifaayo. Naye Mukama yansobose okutuukako ewa Sitaani mu nnyanja, underground, mu spiritual world yonna. Ate siga nti nagendayo ko wabula nze ŋŋendayo. Weebatyo bwe basabira ddala ebyolaba ebyokunyeenya omutwe ebyokukuba ngalo ebyaki. Era bano abagendayo okujoyininga mu luminati Sitaani abalaga n'abagaba bino ye yabireeta mu kkanisa n'abawa n'obukakafu. Era wobabuulira enjiri naddala abayimbi abo ab'amaanyi bakutunuulira bati ne baseka nga balaba oli mu kkomera naye tomanyi. Kyova olaba abayimbi nga Beyonce bayimba ne bagamba we run the world nga bagaba be bafuga eno ensi. Kyova olaba n'omuyimbi emu gwe bayita Madonna, vidiyo ze waaba azikola ez'ennyimba ateekamu omusiraamu n'ateekamu ow'eddiini endala, ateekamu eddiini zonna, buli omu ng'ali mu kusaba mu ddiini ye. Kati ye Madonna n'ajja nga abayitako nga bamusitudde kweganga ali mu kubalaga nti ffe tufuga ensi, mwe musabe naye ffe tubafuga. Kati nno Sitaani afugira ddala kkanisa. Kyova olaba Bayibuli egamba nti ye Katonda w'omulembe guno. Afugira ddala ekkanisa mu ebyo abantu bye balowooza nti bamanyi. Era bangi babitegeera bavudde mu bulamu buno ne bejjusa ne bakaaba naye ng'obudde bwayita. Mu makanisa Sitaani afugira ddala. Ezo ennyimba ezo endongo ze bakuba mu church si za Katonda. Ezo endongo ze bakuba endongo ne bazikirira yambuka, abakyala ne banyeenya obubina, amazina g'ensi ne bagaleeta. Ebyo si bya Katonda. Sitaani omwakoso emizimu gye n'agitambuza, amazina g'ensi ne gayingira, abambadde obupale butayiti ne batandika, abalenzi bonna batandika okuzina kuga amazina g'ensi. Sitaani n'abeera mu kkanisa, ekizikiza ne kikwata wonna, okusaba mu mwoyo ne mu mazima nga tekiriiwo, nga bantu ba mubiri. Mu kkanisa bakuzazi birthday, mu kkanisa abantu bangi kati beetegekera Valentine. Ebya Sitaani. Bantu ba Katonda balungi, twegendereze. Naye ekkubo erigenda mu ggulu funda, n'abaliraba batono nnyo, batono ddala. N'osanga mu kkanisa ebivuga, akuba ebivuga oba mulokole oba si mulokole, wabula ffe tufa kimu, ye kafulu w'okkuba ebivuga. Ne tubaleeta omuntu w'ensi ava mu bidde mu bidongo n'ajja nga yakuba gita, yakuba piano, mwe muli mu kuyimba nnyimba, ye ali mu kkuba biiti ze za reggae oba biki ebirala ebyo byonna byakuba eby'endongo ebimunyumira. Kati ye ng'akuba mwe muyimbire ku biiti ezo. Naye nga Sitaani aba yawambye dda ekifo. Ekkanisa ekifo ky'okuwamba ensi, ate ensi eri mu kuwamba kkanisa. Environment ya kiraabu yonna bagireese mu makanisa mangi, ebitaala bya kiraabu biki byonna. Kati bakuba biiti ziri zennyini endongo z'ensi ne bateekamu ennyimba nti zino za Katonda. Bantu ba Katonda abalungi,
kikwasa ennaku naye singa Mukama abikula maaso n'olaba mu mwoyo bannange eno ensi ekutte ekizikiza nga olamba Ruumi 12:2 ffe tetulina kugoberera byeno nsi bantu ba Katonda abalungi tetulina kugoberera bweno ensi mu kanisa lwaki tuba tukuza birthday lwaki tubeera tukuza ezo memorial okujjukira abaafa muba musinza bafu oba pastor oba yafa ne mudda ate mugaa katumujjukire tukole service ey'okumujjukira ne bakubisa t-shirt ne bakubako ebifaananyi bye ebyakujjukira bafu ffe tusinza Katonda omulamu bantu ba Katonda balungi bw'olaba awantu nga waliwo ensowera nnyingi omanya waliwo ekiriwo bw'olaba awantu nga waliwo ensega omanya waliwo ekiriwo ensonga lwaki zizze nnyingi nnyo kati nno buno obubonero mbabuulira bulaga nti mu kkanisa waliyo obuwambe bw'amaanyi twegendereze biki bye tukola mu kkanisa twegendereze ffe tetuli ba nsi eno Yokaana 17:16 ffe tetuli ba nsi eno olunaku lugenda kutuuka buli omu ayimirire mu maaso ga Katonda twegendereze biki bye tukola oyambadde otya kyoyambadde kigenda kuteeka omuntu omulala mu kibi ebyolaba abantu bye beegomba byakulwanyisa mu mwoyo Sitaani naye waba asindika ba agenti be abasindika n'asindika agenti obanga mukyala najja nga yeekozeeko byonna ebyo lipstick earring byonna biviiri ataddeko kakonda ayambadde mini mu mwoyo byakulwanyisa bijje bisange gwe omulokole mu mwoyo alina obulamu bw'omwoyo nga bagala kutta mu mwoyo kati ye najja n'akulwanyisa mu mwoyo paka lwakulwanyisa n'akkuba n'ogwa ne wansi mu mwoyo kati kye bayita okusireyinga kitegeeza kutta okusireyinga kitegeeza bakukuba kiso ne bakusala n'ogwa wansi ne bakusireyinga kati oli wajja ne bagamba oyo sire queen bo ne balaba kigambo kirungi naye mu mwoyo oyo sire queen kitegeeza kafulu mu kutta mu mwoyo n'osigala ng'otambula naye nga mu mwoyo wafa kati bo ba agenti ba Sitaani balaba mu mwoyo ne batusekerera bo ne bajja mu kanisa kati bo bajja mu kanisa babyogerako bitalina kukola bagamba naye ngenda kukuza birthday yange ngenda kukola Katonda byatayagala birthday Katonda tazaagala mu Bible yonna Falaawo yakuzanga birthday ne Herode olunaku lwe baasalako omutwala Yokaana Omubatiza yali birthday ebyo si bya bwa Katonda bino bigambo byabokka abaagala okugenda mu bwakabaka obw'ekitangaala waliyo olunaku lw'ogenda okunyura mu maaso ga Katonda ng'oli bw'omu baneemuwuliriza amazima ogenda kunyura mu maaso wekka maaso ga Katonda tolinda olunaku luli nga geena eri wali eyaka omuliro otandika okujjukira bibagamba nga wakozesa amagezi g'oku nsi n'obiwakanya tujjukire Baruumi 8:6 okugoberera endowooza yaffe ng'abantu kwe kufa naye okugoberera omwoyo bwe bulamu bakugambye oli wa bulimba naye otambula olw'ekyo ky'olaba ayina kanisa nnene oganze bw'aba ayogera mpulira ebintu byonna byayogera bya butuukirivu kati nno kankubule ne bannabbi b'obulimba abo bonna b'owulira ku bbiri ne wala nabo obawuliriza tojja kuwulira ekigambo kikyamu kubanga olwo w'owuliriza olwo oba ogoberera omubiri magezi go aga carnal mind ndowoozayo goberera omwoyo goberera omutima gwo kye gugamba ojja kuwulira byayogera obwongo bwo bugambe naye nga siwuliramu kikyamu naye omutima gwo gugamba awantu si watuufu togenda kati olina kugoberera mutima bantu ba Katonda abalungi ne bino bye twogera bangi kuba n'abawulira ne bino bye twogera era mugenda bagenda kutuuka kubanga olw'okukompromisinga okwekkiriranya naganzi kankoleko kino kankireke bantu ba Katonda balungi twegendereze okusinga leero mbadde njogera ku ennyambala oba ng'olaba enviiri zo tokozeemu ki funa akatambaala oteekeko tekina kigenda kukuggyako kikyamu kyonna zisaniireko funa akatambaala osibeko oba zikwate bulungi enviiri zo naye oyagala akantu akatono kakulemesa eggulu ng'ekkuba ofunda n'abalira abatono bannange zibasanze abagenda okulwanirira n'okudifendinga ebintu bya Sitaani zibasanze kubanga Sitaani temumumanyi yeekwese naye lwalivaayo n'omulaba mu maaso olyewuunya nga kano akantu akatono kwali olaba ng'ekiviiri ng'akawako obujulizi nga kake ate ng'ekiseera ekyo olyewuunya n'engeri gy'ali kutunuuliramu ng'emmeeme ye agyagala ng'alina obukakafu yiye
era aligamba mwatambula mwenna, oli ewakana naye oliba tokyasobola kumwekutulako kuba aliba n'obukakafu. Era njagala kukubuulira gwe anaalemera ku bino, njagala kukubuulira sitaani alikukwata ku mukono, alikutwala mu ggeyeena. Olw'ekyo kye wawulira n'olemerako. Ffe tetuli ba nsi eno. Soma Baruumi 12:2, soma Yokaana 17:16, soma Titus 2:12. Ennyiriri nnyingi nnyo, nnyingi nnyo 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 nnyo. Lwaki osaba oyogera mu nnimi z'otategeera? Mukama akugeye Matayo 7:8. Lwaki osaba oddiŋŋana ebigambo ng'omanyi ojja kuwulirwa olw'ebigambo ebingi? Bino Yesu yabyogera kuva mu kamwa ke. N'agamba oba osaba, saba bw'oti, n'atubuulira ne Saala. N'agamba oba osaba, saba ng'osaba mu kasirise ng'olaga oyo Katonda. Ye ajja kuddamu mu lwatu, naye gwe saba mu kasirise. Kati ye sitaani n'aleeta enkola, bw'oba osaba n'olaba makanisa agamu bakuba mu ngalo, oli n'anyeenya omutwe, n'asamba n'ebigere wansi, n'akola buli kimu ekiragisa okusika attention. Naye nga naye bambi lwaki abikola? Yalaba n'abalala bye bakola. Naye nga ba agenti ba sitaani be babireeta mu kanisa. Kati ye oli n'asaba bw'atyo, n'asiba n'ennaku 3, naga nze nga siraba Katonda. Katonda nze nga tanziramu. Naye ng'engeri gy'osaba Katonda ye yakulagira. Olina olunyiri olulaga ekyo? Omanyi ennyiriri eziwakanya ekyo mu Bayibuli obungi bwazo? Mukama bakuume mwebale kumpuliriza, mubeere bulungi.